subscribe, sharinga, commentinga mu mbeera eyakabi tubeere nga tutambuza ekintu kino. Carlton Music oli Lujja Obris ge mannya gange. Olunaku olwaleero mbaweereza nga nsinzidde mu kibuga Mukono ng'era emabega wange White House nyumba njeru bulungi nnyo etemagana akasente kagenze naakawera wano okulaba ng'omulimu guno guteekebwawo naye nga njagala okubategeeza mu bannayuganda abatulaba nti amawulire ag'essanyu agali mu kibuga Mukono bebe eyazaaliddwa bebe Nabisanso Namirembe n'erinnya eddala erikyannimya okubeera nga nkwata obulungi Ssaabakabona alijja okubeera nga ntegeeza yaweereddwa ennyumba eno era nga wenjogerera kati agaliwo kati agookya omukyala Senga Kulanama ali muno ne bebe we. So bannaye olaba kye bayita okuzaalira omuntu ng'ayina mu ssente kwegamba yateeseteese ku miteekateeka okuzaalira mu ddwaliro lya bbeeyi nga bwe twali balaze yataddewo n'enteekateeka nti mukyala we oluba okudde waka ng'asiibuddwa alina kubeera mu nnyumba efaananako bweti ne bbebi we naye nga official ennyumba eno yo emaze okubeera nga ekwasibwa omwana kale bannaye n'ojja mu bulamu bw'ensi eno Katonda wange nga gwolwedde wafunyedde ebitandikirwako abantu be bakolerera obulamu bwawe bwonna bwonna abantu tukola tunoonya akayumba kakubeera mu lwomu bbiri ennyumba yiino wano omwana yazaaliddwa so yembeera bwetyo mu kibuga Mukono awo tusinzidde olunaku lwali tugenda kuba nga twegatta ku Ssaabakabona atubuulire enteekateeka eno yagikoze atya ekigendererwa kyabadde ki ekiri mu kino essanyu lino lyonna lyatuusiza ku mbeera eno okulaba nti omwana aweebwa ennyumba nga yakazaalibwa byonna agenda kubeera nga abitunnyonnyola kubanga tumusanzeera enteekateeka omulengera Saidi wali Ssaabakabona ala Ssaabakabona weeyagalidde mu kintu kino naye nga gegana amaka amakulu ag'omukulu Aligaweesa Jjumba omwami wa Senga Kulanama omu waati lwaki oyagala nkakumanyirireyo ssebo wagisebo nange nsanyusa okukusanga nga nsanyukidde ddala okukusangira ddala bannaye mwebale kana akantu sooka okayisizeewo ddala yeggwe Senga bawa yenze Jjumba lubo waligaweesa bawa Senga Kulanama omubwati Ssaabakabona wenzikirizayo buwangwa n'ennano JJajja ogamba otya ayiwe ndi taata oli simanyi kumanya jjajja leero bankukwate ntya kino ekintu era koyina kyoyagala oyisa oyagala lumya basajja Uganda yonna nedda si kulumya basajja wabula ekirimu ekyo kubanga nze Senga Kulanama muyina omu naye annina omu ekirimu ekyo kwe kuyigiriza
Ssaabasajja Kabaka agamba sembere eno balabe Enyumba ekitiibwa kya Buganda maka malungi kye bayita amaka g'emyoyo. Kati mwe bwe mubeerawo abakulembeze ne bw'oba weesimbyewo basooka kubuuza oli mufumbo ne bw'oba erosi wano oli mufumbo. Kakati toyinza kukulembera bantu nga tomanyi bwe bawasa. Abavubuka abantu abakulu twagala bayigireko okubasomesa nti bwe weeteekerateekera obulungi oba n'oteekerateekera ezzadde lyo mu nso givaamu buki bulungi si kulumya bulumya naye n'obusomesa. Ku kisanja kyo kino jjajja tulaba ebintu bingi bikyuse gwokoze zidini engo omwana yakazaalibwa abantu dini ezibasudde ddala abantu bakaya n'omwana woono mwana siwawana ndoza kyo ky'omwana wamaze omukonfaminga omwana twamaze okumukonfaminga dini etwagikoze era weeks bbiri ejja kuba emaze okuvaayo twagikoze bulungi empapula tujja zireeta wano eby'omwana ono byonna bigenda kutambula ne mukulu lujja Caviton Music babimanyi nenga tugenda bamanyisa omwana paka eri ng'ali mu ofisi zammwe yasala amateeka bwekityo bwe kikolaki era olaba bwe twavudde mu ddwaliro ne tutuuka abantu bannayuganda twabasuubiza nti Bebina Bisaso namuzimbira ennyumba ate si kayumbayumba naye ennyumba nagizimbye bulungi nnyo kyokkola okuba ya bebi nenjiteekamu ekisenge neddiiro yekyusiza kubanga biki bibye ate omanyi bagamba nti omwana omulungi ayagaza nnyina ate Nabisasa atanaweza myaka 18 onoomuwa ennyumba ng'eno nga maama we taliimu maama era ye mwana maama ye mwana era kyova olaba nti oli ye Senga Kulanama aligaweesa Nakayima kakati omwana ye Nabisaso Namirembe Nakayima olaba erya maama kakati olaba nti alinako n'erinnya okuva ewaani ewa maama olw'okuba nti omwana oyo yatugatta. Omukyalo omu yayimba oluyimba n'agamba nti obufumbo ye mwana kankuzaalire nange kakati nange Senga Kulanama bwe yeewaayo nanzaalira ndimugezaako okuba nti ebisuubizo bye nasuubiza byonna nga mbikolaki nga mbituukiza lujja ennyumba mpya abantu obadde omanya amaka gange ate amaka gange amakadde ogamanyi togamanyi era bw'otuusa ogalabye kakati ono kwaniriza Bebina Bisaso eyo y'ennyumba ye. Kino kye kisookedde ddala mu nnaku just 2 2 days omwana afunye ennyumba we tunaatuukira wiiki namba akawunti ejja kuba ewedde kubanga akawunti balinda birth certificate yatuuse dda kunira bagikola kakati bwefuluma nga omwana afuna akawunti mu bank. Jjajja omwana bamuzaalidde $13,000,000 ali mu nnyumba kati yino White House agenda kufuna akawunti bwe Facebook ye gwegenda ku simu yo teekamu Bebina Bisaso ku Facebook kwali yiye bino ebintu obiyigirawa omanyi kati fenze ndi musawo wa kinansi naye abasawo b'ekinansi tebagala kutambula na mutindo abantu bonna batumanyi nti no tuli mabega abantu bamanyi mbu ebintu byonna tugwira biki bigwire omusawo w'ekinansi tagenda mu ddwaliro. Kankusalemu ekirimi ono omusawo ayiseewo yavudde mu ddwaliro oba wamuleese wawaka omusawo omwana Nabisaso alabirirwa muntu nga musawo kubanga omwana wakulabirirwa era bw'amala okuba omuntu oyo nga musawo aviira ddala mu training school mu ddwaliro nga muki musawo kakoloddemu kakoze katya waka era yalabirira anidda Nabisaso okumuggyako engalo nga tumutwala
mu ssomero lye bayita international school kakati omusawo waalina okuvaayo nga tumuhanding over mu international school kati awo omusawo ng'alyoka akolaki ng'olwogugwe guwedde naye agenda kubeerawo ate sooyo yekka abba bakyusa buli luvannyuma lwa myezi 3 bampa omulala luvannyuma lwa myezi 3 bampa omulala kakati omusawo oyo bw'atyo bw'ali naye nga nina kyenjagala okulaga era Abannayuganda ku mulundi guno bakirabe oba nkuyiteko tutambulemu wano nkululujja katono nnyo njagala nnyo Bannayuganda balabe ku bato bebi Zala yono Zala abadde ayogerwako omwana ono bebi nabisaso kwadda adda ku Bibilania Zala Nabukeera first born njagala kulaga baami nti omuntu yenna bw'obeera nga owasiza omukyala ng'omukyala alina omwana oyo nga tannaweza myaka 18 omwana oyo abeera avunaanyizibwa ku ggwe naddala kasita muba nga muli baaki bampeta kubanga omukyala bw'otamwagalira mwana oba tolina kyokola ki kubanga singa taata w'omwana ono ajja n'agamba nti ngenze kulaba Senga Kulanama nga naawe omwana tomulabirira tagenda mu ddwaliro tasoma singa ono basanga nga bali babiri what are you going to do kakati eba firimu kakati omwana ono dota wange era muwala wange era avunaanyizibwa ku nze mpaka emyaka 18 bwe giriwera nga muga nti bebi Nabukeera mubenga byeno gye bakuzaala naye wadde mbuga nti embaga kangikolere wa Nabisaso emisomo agenda gikola ne Nabisaso era ono omwaka ogujja agenda mu international school amugoberere kubanga abantu bayinza okutunulira Nabisaso ne balowooza nti omwana ndabirira atya omu era kati bonna mbakuumira mu nnyumba eyo tulina amaka mangi naye gano gaabwe nga babebi ate era noono mutegekedde tukyagenda maaso n'okubaweereza amakula gano agali wano kagamaze kino kyansuseeko dda mu bwalujja bwange banaye temunnenya olaba nga nsese nnyo olaba nga nvuddeko nnyo nze kyansuseeko dda sikirabangako nzeyo yonna gye nkulidde waffe tekibangayo tebanzaalangako ne bampa gaali tebazalangako ne bampa piki oba ki naye nze nkirabidde mu basenga wano Senga Kulanama ogamba otya mukwano ndisobo obulamu oli musanyufu naye oli mugonvu ndi mugonvu owaayi gino emyaka okwekakaba okuzaala tosobola sigaliraawo antu ne bakugamba nti gundi weewummuzeeko babatuufu leero lwembirabye mugongo gunnuma nnyo n'ensinga eno sewulira bulungi omutwe gunnuma nnyo naye abasawo bangambye mbu kiri nnomu ebisalo omwana yannumye nnyo ebisalo yankubye nnyo esebo naye ng'ojjattirira nja kutereera bangambye nkiwe 4 days esebo mu mbeera ate naddala nga ne jjajja banne enteekateeka ze zo tezikoma White House yino mwagikuddewo Nabisaso White House mwali Senga owuliro kye n'enteekateeka zino zonna mpulira bulungi kubanza amaka gange ge yampa gali sayidi wali ng'obuuse era ge maka gange nga nabadde agazimbira muwala we ng'alina omuwa ekirabo kubanga mu butuufu byayiseemu bingi nange nalabye surprise y'amaanyi White House eyange eri mu kkala eri naye kati wano senga teweemulugunyeemukko omwana ye afunye White House gwe toyagala White House n'egibako owaayi neyange naginsiigira agifuule white mutuufu nange White House mbadde sigisiigangako era sigirabangako kubanga buli wamu okuva mu bedroom kale ne b'osiiga white oteekamu akakuba akalala oba akagulini oba katya naye eno yonna njeru ebintu yaguze bipya ntebe buli kimu kipya okuva kagaali okuva ku kitanda okuva nze nkugambye byansuseeko nyinza nokuga nti tazaalangako namubuuzizza tozaalangako nagamba waayi
n'omwana wange muveeko wa bizibu. Takyayogera ku kyabalongo yakyesonyi ekyo. Omwana amwagala okufa yamwerabiza abalongo naye era baba ayagala nnyo erinnya lya Ssaalongo. Yangambye abaddako ayagala balongo naye ndaba emyaka gya gimpuubidde akatamba. Senga mumbeera nga ebirabo bifaanawo ebiti White House ozaalidde mu ddwaliro erifaananako eryo lyewabaddemu abantu nno munnaye babadde bamanyi nti wabadde waka ekitanda ky'eddwaliro tekirina kufaananawo ekityo anti yakyogedde ekyo bakiyita kyalo era mu butuufu abatalabanga era n'ensi eba emutunuulira eba emusekerera kubanga eddwaliro lye nazaaliddemu baliyita Paragon Hospital lyerisinga ebbeeyi mu Uganda. Agenda adambuleyokko sijja kwogera ku malala naye amalala gonna ge bamanyi nti ge gasinga Paragon ye gasinga. Eryo eddwaliro ly'abasajja bamadi babazaalira London bakulira London balinga bazungu be bananyiniryo nga tolina miliyoni 12 tosobola kuzaalirawo. So nga ate amalala ag'ebbeeyi gakoma ku miliyoni 4. Era balimanyi buli kimu kyonna oba nga ali mu nnyumba. Kati bo babadde baagala mbeere ku buli obutanda agudde kabenje kwe bamutuusiza azaala kwe bamutuusiza ne bakyusa kiveera ne bakyusa kipiira obwo bubeera eri mu reba eri gye tuzaalira oba bayitayo leba gye bube naye kasita bakujjayo ojja ekiriri VIP yennyini oyingirayo na red passport. Eddwaliro sirirabanga livuganya n'ebitanda by'abamu gye basula eyo ate nebisinga n'abamu gye tusula eyo kituufu naye ng'okyali mulamu mu nsi ebyo byebyetaaga. In fact buli muntu yenna bambi kyeyandibadde yeetaaga naye ekiremesa abantu busobozi ate nga ddala ffenna tetwenkanankana. Abantu tulinga ngalo abantu tulinga nsi. Kati eriyo omuntu agamba President Museveni n'atatukolera kino nga President wa America yakikola nga President wa South Africa yakikola. Kati Uganda ogiteeka ku South Africa, Uganda ogiteeka ku America, Uganda ogiteeka ku Sweden, ogiteeka ku Canada. So ensi tezenkanankana, abantu tetwenkanankana, amayumba tegenkanankana. Kati otende eno gye bazimbidde Nabisasu nga mugenda muzaala kati ate eriyo gwe bazimbira eri etalabwanga nako si asoso kikola JJajjumba. Abaami bangi bakikolera bakyala baabwe naye ate oluusi nga temanyi eno naye ne JJajjumba waakoma kyeyakoze kyamaanyi nnyo ate si yasinga mu Uganda ssente neera mu nfuna ye kigwanidde era kisaanidde. Kati ate eriyo omulala nga yabadde omwami wange nga bw'agimpa eno oba n'agiwa omwana wange nga mugaa lwaki omuzimbidde eno. So ebintu tebyenkanankana ate si buli mukyala nti azaala oba abeere wano ku Caviton Music agambe nti sebo nga tontutte mu ddwaliro Kulanama gye yazaalira sijja kuzaala. Sooka opime ensawo ya bbaawo leka kugamba nti asinga nange mbadde nga Kulanama. Bbaawo si ye Jjumba gwe si gwe Kulanama. Ebyo bintu bikulu nnyo. Senga maliza na kano abakyala abiseera ebisinga bemba mpulidde nga bakava mu kaseera k'olimu bakazaala abaana either abane statement egamba siddayo oba nkyakuzaalira nkyazaala oba mbuzaayo kamu oba mbuzaayo babiri ng'oli ku mbeera ki? Mu butuufu mbadde siddamu kuzaala. Ebintu bino nze nkuziza abaana b'Abaganda bange. Mama wange nangamba gwe tolizaala mwana wo fumbirwa. Nze nalwawo okufumbirwa naye lwakuba bwefumbo bwe nasookamu tebwambeerera bwangu era ne bonjogezaako yafumbirwa wikize ekitaali kituufu tebamanyi lwaki bwannemerera. Nze kyenje nfuna omusajja gwe ntegeera nti musajja akwata bw'ati omukyala. Kaakati ate nga neekeeno bangamba nga zaala byokola byonna bino byokoze obikolera ddaani konzi Baganda bayite balina baana. Naye kituufu bwe nazaala omwana wange zaala asooka ne mmanya nti wamma omuzadde akolerera mwana we. Kati nenzije wa JJajjumba ne tukwatagana mu butuufu nansikiriza omuzaalira omwana era mu kunsikiriza omuzaalira omwana naawe ndowooza obirabye n'ensi yonna ebiyirabiddeko
musajja mutuufu nnyo ate si kuwange nzikka wadde yayogera bw'atyo abakyala bonna wadde abadde tannaba kubeera ku mbeera nnungi kutuuka kweno gy'aliko naye tewaliwo ajuliridde lwakuba abamu bayinza okwogera ebigambo nga babyogeza obujja naye abaana ba JJajja basomera mu masomero malungi ate abaana babaweerera abaana babalabirira nandikomye wano olw'emyaka tokyerabira nze va kuba n'abanvuma nze siri muwala muto ate siri mukadde kuba teri mukadde abamujjirizaala ebyo njagala bannayuganda babyawule ate teriyo ttooke tolyengera baga akaana k'abandi bakafunyisiza olubuto nga kato nedda aba yayanguye naye teri muto afuna lubuto ejji liba terinnakula aye terina mukadde afuna ki lubuto nandibadde nkoma kwabo naye omusajja wange ayagala abalongo ate teweerabira nti nze ngaba oluzaalo olw'abalongo okitegedde mu bulungi ne mu bubi nja kulunywera n'eddagala muwa abalongo obulamu singa buba nga webuli lwakuba n'abatwagaliza ettaka be basinga obungi naye bwe tuba nga tuli balamu nkyazaala kuba amagi gakyalimu nkyazaalira ddala ngenda muzaalira senga okyongerako ekyo bwekibanga omwami kyayagala okyazaala lujja ebintu byange tebibadde byakuteeka ku kamera naye ndabye ng'abantu kibeetaagisa ate buli kyetukola abantu basomamu ne baga nti oba Ssaabakabona asobodde okukola bw'atyo ekyo kale lani yazala buuza ku bantu lani yazala so atulaba kamaterezemu katono nnyo atulaba abebizalo ono ye muleberyeberye wa Senga Kulanama ye mwana w'omubereberye Senga Kulanama alina abaana bameka babiri kati ono ye mubereberye era abantu babadde bamubuusabuusa naye era omulaba agamba dadi mami yamufaananyemu akatonotono naye ng'abaana bonna bange mbeera bonna mbalabirira kubanga abantu bayinza okutunula ne baga nti lwaki zala lwaki nabisaso okiraba naye namirembe abaana bonna ndi nabo kale no mu mbeera eyo nayagadde aba Caviton bannayuganda naye mubalage bamumanyi bebizala nabukeera era nabisaso kakati omwana ono birthday etuuka nga 8 ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana kati naye esembedde era mbasuubiza mugirinde birthday wadde tuli mu covid ne bwe banaaba 2 3 era mujja kugiraba kati yanabisasa ejja kubanga yesooka ate yazalanga eddako bwekityo bwe kiri tunaba tuli awo nga neyabalongo nayo ng'ekolaki ng'eddako lujja abaana tukyabaagala ekyo kyennyini ekyabalongo kyoyogeddeko tuddemu ebimu ku bibuuzo by'abantu obadde ojja obiraba okusinziira ku mbeera nti bonna babayozayozezza okuzaala abanayuganda eyo basanyufu ejjajja awo kwegamba ebimu ku bibuuzo byabwe ekyabalongo bebizala nga ngenda kunyumya ku balongo oba nkuwe musawo akutwale musawo jangu olabe bebiwo jangu no nezala bano bonna baana be bonna babebi era ono omulaba omuje kale gende wa musawo tambula ita musawo muyita akunoni ye musawo alabirira musawo ali awo era abeera bw'atyo mu yunifoomu dwaliro bajja kitwetaga ambulance nga bajja abaana babanona nga babalabirira abaana bakule nga tubasuubira okuzimba eggwanga lyaffe Buganda n'ensi yaffe Uganda kali akabasawo baganye okwapuguledi nga kenakusaze ekirimu baganye okubeera nti ensi mulembe gwa.com bagiyita global village lujja saasoma naye era olaba nange ngeringetanya lujja otera oluusi okunsanga wano sikola bintu nga sibiyingiziza mu mateeka okiraba ndowooza kanso wange omusanzeewo wano munnamateeka wange omusanzeewo kati munnamateeka oyo aze ne fayiro abaana okumuteeka mu fayiro ekyapa kino ekya bebi nkiwaddeyo kigende kikyusibwe kidde mu mannya ge agana bisaso
myaka 18 nga maama wakikuuma ajja kikwata akikole ki akimuwe ng'akuze atandikirawo obulamu. Munnamateeka oli alina okwongerako abaana bano. Era olaba tukola interview waali omusanzeewo. Kakati ebintu byonna bw'otabiteeka mu mateeka abantu batandika okugamba gundi yakola ebintu omwana wa nnaku 3 naye twagala buli kintu kitambulire ku mateeka gaakyo nga bwe kirina okubeera. Bannayuganda abasawo b'ekinnansi muteekwa okumanya nti ensi eno erimu amateeka. Muteekwa okumanya nti okumanya si kusoma. Bw'oba tomanyi noonya okumanya. Kubanga Capitol etaddeko okufa kwa Kafeero nga mukulaba muzadde abaana abatalina program nga bangi mubazadde naye mubaleka mu nsi mubazadde n'embalwadde ne kati muva mu nsi abaana abo ne bafuuka ekizibu. Naffe nga bwe mutulaba wano tuyina obuzibu naye obuzibu obwo lwaki tobuhandolinga bulungi? Oba oli minisita oba oli member wa parliament mukozeseza opportunity gye mulina nozala mono ate n'otakikola mu mateeka. Omuntu bw'oswala n'omulambo gwo guswala. Basebo ne banyaboze nina munnamateeka ateesa omu Bukutu and advocate company baloya bange nina baloya 12 olw'ensonga nti ebintu byange tebisobola kugenda bwe bityo naye ate lujja nze siri muzi wa misango wabula kugoberera bintu mu mateeka nga bwe birina okukola ki bwe galina okutambula. Kale nsaba abasawo b'ekinnansi munjigireko n'Abannayuganda bonna zino programu zikolera Bannayuganda bakuyigireko. Bannayuganda mbasaba munjigireko. Abantu bonna abakulembeze osanga bakya person oluli akalulu ne mukabaala azaalamu. Okiraba osanga abantu abapoliisi bw'abeera n'amayinja ga 3 n'abasiba abazaalamu. Okiraba kati ogenda osanga omuyimbi nga serebu akubye hiiti abakazi babula musitula busituzi. Basabo ne bannyabo golooza buntunuulira mukululujja nga bwe nfaanana bwendi oti abakyala tebanjagala naye nkugambye nti nina Senga Kulanama omwatya bw'ati ate mwamala okubeera omu tondaba toneraga ku ngatto y'omukulu. Kati ndimwambala nga saawa kati nze ndimwambala nga ngatto. Mu kigere wenkijja wakiza wenkijja wakirinnya kati mwambala bwambazi mbigere bebi nabisaso. Kakati olaba embeera eyo kubanga nkyagala ate njagala Bannayuganda bakikole. Nze munnamateeka wange yaŋŋamba teriyo kizibu nga muntu alina mukazi asukako omu. Era naŋŋamba nti abaana bano bwe batobalambise bulungi nze sisobola kubeera munnamateeka awo. Ebintu bino byonna njagala obikole ng'omuntu bw'alina okukola. Okiraba bulungi. Kakati nanjigiriza nakanti omukazi bw'oba omulese muleke toddamu kubanga naye alina obulumi naye alina omusaayi ajja kuwubutwa. Kakati kyenjagala okugamba abantu nti nakiyitamu. Kakati leka njagale Senga Kulanama omwatya ate abakazi nakigambye nga tuli mu ddwaliro bandekawo nga ndi mulamu ne twawukana. Lwaki ku mulambo baga nti nina bannamwandu 3 ng'ate nfudde n'atya leka bagambye nti abaana be 5 ne nnamwandu Senga Kulanama ye maama w'abaana. Okitegedde bulungi naawe kikole eyo. Abantu bajja okuziikako abantu abakulu kutera kuba kwa ssaawa 10 oluusi n'8. Kakati olumala okusoma ebyafaayo abadde musajja nga esaba kabona w'enzikiriza ebuwangwa n'ennono alese abaana 20 ne bannamwandu 20 ayaza okuziika omanyi kyakola omusajja tubadde tumulabanga omuntu bw'atyo talina buvunaanyizibwa. Okiraba kakati lujja emirambo gye gisinga okukola ki okuswala. Njagala olw'obudde nga ku mbeera eno nga tugiwunzika njagala ogattegatte obubaka bw'abantu bwe bazze batuweereza mu mbeera bukyanga omwana Nabisaso yajja ku nsi obugattegatte obereko by'obaddamu nga tumaliriza. Ekisooka mu byonna leka ngattire wano eddoboozi lyange okwebaza bannamawulire aba buli mukutu buli TV eyalaze okuzaala kw'omwana ku waffe mwakikoze bulungi. Banaye mbeebaza mwenna
sijja kumenya kinoomu naye mwakoze omulimu banaye mwebale nnyo mwebalire ddala neneebaza ab'emitimbagano okimanyi nti obudde bwagenze okukya nga ffe tuli ku toopu kakati nammwe nembeebaza bannamikutu banaye mwebale mumutufudde kyetuli neneebaza n'abo abantu betukolako abatuwake mulya abatwagala mwenna banaye abantu muyimiridde naffe mutaddeko komenti banaye JJajja webale kwagala Senga banaye Senga ne bw'ozadde omwana omusajja akwagala banaye waliwo eyaŋŋambye nti kirabika obadde oyagala abalongo kati mukwagala abalongo ate bw'ofunye omwolabika tosanyuse basebo ne banyabo ndi musanyufu siyinza kuwakanya Mukama Katonda kyampadde era kyeyampadde era kyensinga okwagala abalongo balijja abalongo bwe balijja era tulibaleeta naye bw'oba olina emmotoka gundi 100 tikigaana naawe kulaba Prado n'ogyegomba okiraba naye tisigamba nti ate ogenda obbeeya muno basebo ne banyaba abalongo mbaagala mbasaba munsabire naye ono gwe bampadde Bebi Nabisaso mwagala nnyo nnyo kyova olaba nti ndeese ne Bebi Zala mumanye nti Nabisaso ayina muganda we kakati mu nsonga eyo muleke gamba nti ate asuusuwazza n'okunnyonnyolera Taata Zala nti after myaka 18 nga nkuwa Zala otegere nti Zala ali mikono miki mituufu naye nga Haji gyali era tuwuliziganya naye kati nze na handing over tewalaba nga bampa ekikopo naye jjajja ekintu kino ogenda tuleetera obuzibu ate kati ffe nga ffe balujja tugenda tuuka bakazi batubanji ozalya malwaliro nga gye batutusenga batubanje ebintu webiti ebirabo webiti ate ekirala enkolagana eno n'oli gwemba najjako omuntu ekintu ekitadde ku level enkolagana kati Haji omwana tayinza kulwala nesimukubira Haji Bebi mulwadde siyinza butamukubira kubanga tibyali ate nyinza omusaba nate nga na handing over omwana mulwadde tuli mu ddwaliro olw'ensonga Haji yakolamu nebirema otegedde yakolayo byeyakola nebigaana era nze sikeerangako kujjako Haji mukyala naye Haji yakola nebigaana tobimanyi bwe byali kozi lujja tiwaliwo ejja kuba story endala bannayuganda kyenjagala bategeere nti nze nasanga Senga Kulanama ng'ali singo era nange yansanga ndiki nga bamaze okufuna obutakkaanya Haji musajja musiraamu ate nnyonyi programu yange eyo programu ndala bale basubiza ngenda kola yo programu eno programu njetaga lwa nsonga lwaki ngenda kwetaga programu yo ne Senga nga ya kwogera ku love yammwe oba n'enkolagana yammwe kikulu nnyo nti we tutuukidde olwaleero tetukyalina mukwano gwa ddala ffe ng'abantu era waliwo ebintu bingi nnyo bye tubalabirako oluusi ne tubiyita katemba oluusi ne tubiyita ki neera lwesanga nga ate mmwe kyaddala nti lunaku ku lunaku temukyuka so mbasuubiza bannayuganda tugenda kukolayo programu ng'eri ku nsonga eyo mwefuna mutya mukikoze mutya lwaki buli ssaawa mwerabanga laavu empya buli lukya ejja kuba programu jjajja njagala eri abantu nja kugikola basabo bannayuganda nja kukikola ate nga mbabulira amazima mbabulira amazima kubanga abantu tondaba myaka 41 ngenda kweza myaka 41 ngenda z'omwezi 11 omwezi ogwe-11 omwaka guno gwennyini ngenda kweza myaka 41 kakati abantu tibogera na myaka gyabwe kitegeeza siyinza bakolaki balimba nja kubabuulira byonna gwe lujja kyonombuuza nja kikuteerawo nga bwe kikola ki webale nnyo so jjajjawo wennyini teekayo eddoboozi lye lisembayo nga bwe tunoonya ku Senga munda eyo omanyi kati ye kati ebyo byakwebaka mpozi eddoboozi lyange lisembayo kwe kwebaza abantu banaye mwatuwadde comment abantu temwatuvumye mwatusanyukidde nnyo banaye mwebale nnyo mwebalire ddala maama Nabisaso Senga Kulanama nkwebaza munange webale kunzaalira omwana omuwala webale kuguma ebintu sibiba byangu lwakuba wano wetutuuka eno nga kamera weziri byanguwamu naye eri gye tuva tebiba biki byangu webale kuguma n'obeerawo
ate nange nombeererawo nange nenkubeererawo ate nyongera okukusuubiza nti nja kukubeererawo era ne bannayuganda nyongera okubasuubiza nti ebintu bino tebigenda kukyuka kuba twakoba ebirayiro mu bwavu embugagga mu bulamu nembulwadde mu bulungi nembubi ebisoba biyinza obutabulamu naye sole tagaana maama munange mbadde nsonyiwa naawe n'obunga taata mbadde nyiize naye nsonyiwa nemwensonyiwa naye okubeera mu buliri ono nakubeera egundi gwe lujja okimanyi nti maama abaana nze munyiga nze munyiga sanika ombireeta nenkwata omugongo munyiga omugongo guno nengunyiga ku makyakede kakati ye ngonyize nnyo nenyiga akanduka naddemu agumegume mangu omugongo gumuluma yebasaawo mu ddiiro kugamba kokedde ku makya omugongo gumuluma naye dokita azze namukyekingako ng'ali buki ng'ali bulungi lwakuvaamu mwana nagambye nti mpozi natunula ne ku lubuto nga luddugavu naye lujja genda lutereera wete jjajja wetu tumusanze munteekateeka ennungi gye nkyatuzaako okubeera nga batusaka Bannayuganda so akaseera kano kennyini mabega wange nga nkyayongera obbalaga White House kwegamba ekirowoozo kyabadde na kirungi nnyo ennyumba ne mutagiteekako kkala yonna ndala mumusalo ebeere white olw'ensonga ebintu White House eyo ate nno nali ngenda kuteekako tegula akati maama we naŋŋamba amategula nze njagala kabaati kaddugavu naye akali nengenda mu Uganda ate kyakyembalabyeko ti amaka gammwe gonna ag'enjawulo genkyaddemu amabaati gakala ndala teriri osanga nga lifaanana wonasanga erya guliini ebusuuyu era ejja sanga lya kala embeera bwetyo buli muntu abaako ekintu nga bwakikola abadde ombuzi ekyakabaala abagenyi bannabisaso munnange bwe bajja banywa ate tufumba tugenze mu bozikote manju ennyumba yannabisaso eriko bozikotas bozikote ezo mulimu efumbiro kuliko etoyireti emanju kuliko ebintu byonna emanju ate nabisaso twamuteereddemu era netoyi ey'omunju kabuyonjo ye tumuteeramu n'ebibaafu bino ebyekizungu kwega byonna babikoze jjajja naye nga embeera yo bwetu bwefaanana kifo kirabise bulungi nnyo teekateeka nungi ndoza wano wajja okuzannyiranga kuba ndaba kantu bakategese okulaba nga abuukirawo twataddewo n'akantu beggalirayo ne basambira eno omupiira gwabwe ne batafulumafuluma kola batya mpola naye nga kifo kirungi nnyo simanyi waliwo n'obutiititi bwe bagenda oteekawo ndowooza kwegamba kintu kirungi ddala nteekateeka nungi naye nga kwegamba ekifo kyo kyongedde okubeera nga kirabika bulungi gwa tulaba kyenjagala okuba nga nkutegeeza leero kino temukireetamu mbeera yammwe bannaye mbasaba kubanga ate mumanyi nga nkutte mu kintu okubeera nga nkikutuusaako eno ennyumba mpya ekipande kikyali kipya ekiraba kyonna baanyise ne bakigira bati obuma bakabwokya langi yonna ekyawunya obupya ng'oddawo ng'ogamba nti simanya ki bino ebintu wallahi simanyi jjajja kyatukoze